Mugamba mutabagala balungi abekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero no kye tugenda okwogerako tugenda kwogera ku bintu by'otalina kukolera mukyala ne bw'aba akuwoomedde atya ne bw'aba akusiriwaza atya nga wallahi bw'omulobozaako omukira gutandika okutujja ne gutandika okuwaga nga gunoonya bunoonyi kituli kye. Nakolako omulamwa guno nga njogera nga ndi ku live naye njagadde okuddamu kola shorter version oba short version ya mulamwa ogwo kuba nina ebintu bye njagala okusimbako essira nga 2-3 byokka. Wali twali tugwogerako nga tugwogerako like overall naye bino bikulu nnyo. Nina ebintu bye nzize mpulira ensangi zino like nga tebindeka kyekimu kati mbadde ndi okwo kubukedde nengwa kugulira lyankuba kyera naye akaaba like bankuba kyeyo bafuuse bankuba kyeyo I know bankuba kyeyo bavaayo ne boogera because bo balinza okubeera nga obulumi bumuyitirirako olusi najja n'ayogera naye kino ekintu tekihappeninga ku bankuba kyeyo bokka. Omukazi ne bwakuwoomera mu butuufu nga bw'omulobozaako omukira guyima ne gutandika okuwaga ne gutandika okuswakira nga gulinga omusota ogunoonya ekituli bwe guyingira. Omanyi omusota guba guswakidde gunoonya ekituli bwe gugenda okuddukira okuyingira. So nammwe mubeere abasajja omuyimu we gukuluma oba onoonya kituli. Omukyala bw'omwagala ennyo mbukubanga awooma mbuwooma buwoomi osirike olina ensobi z'okola. Kati ensobi ezo ze njagala twewale ate nga tekiri ku mmwe mwekka abasajja n'abakyala bwe bali. Omuntu bw'omwagala ennyo weesanga ng'olina ensobi z'ogenda okukola naye ng'ate singa obadde olina akuzibudde amaaso oba togenda kubeera ng'ozigwamu. Ndi muntu ayagala okuwuliriza abantu oba munfuna kaŋŋambe ng'omuntu bw'anajja n'ankaabira ebizibu bye I don't find pleasure in it but I find comfort mu okuwuliriza omuntu because I know abantu tebalina chance ebawuliriza. Omuntu ajja kujja n'ekizibu agambe nti omukazi yankozebwa ati instead gwe omuyamba oba omukamfatinga naye naawe oli musibu atandika atya okutuusa ku ekyo n'otandika omujajinga okitegeera. Kyovola abantu bafa n'ebizibu byabwe ku mutima n'atuuka ne yeekola ekikyamu but I'm this one person ayagala okutuula awo n'ombuulira ennaku yo and I will never judge you. In that process njogedde n'abantu bangi era mpuliriza abantu bangi ku myaka gino gye ndiko nga bya nsonga za mukwano. Mweyagadde n'okola ensobi then omukwano bwe guggwawo ebintu ne bigowenga east south. Naye kye mulina okumanya nti ne bw'obanga omwami bannanga oli nga mu kuzina emmana yayitawo nga ye bwakusimba omukira simanyi otuuka mu biro eby'omusanvu kye bayita simanya 7 heaven simanya 9 heaven ne bw'aba nga akutuusa ku biro simanya 10 na bimeka mukwano waliwo ebintu bye tutalina kubakolera. Omukwano tegukupushinga nga kuzimba makaago n'ogazimba ng'ogazimbira mu mannya ga mwagalwawo. Olina omusajja si gwe wamugaana okukola simanyi lwaki aba akusiriwaza okutuuka ku nsonga egamba nti ogula ettaka nga liri mu mannya ge mbu kubanga mbw'omuwa kitiibwa. Bannange twawule okubeera nga tuwuddiisibwa n'okuba nga twagala abantu. Nebaza Katonda engeri gye yantonda. I'm very straight. I'm a straight person. Nze nkubuulira ekintu nga bwe kiri nti nedda honey, I will not do this just to please you. As long as nze tekinyumira sijja kikola. Abamu mubikola mbunombo njagala musanyusa simanya njagala awulire mbukale aleme kufiringa small. Gwamuganya okukola. Mulema. Bw'aba yagala kuwulira obwo buyinja agenda akole agizimbe. N'ogula mbunombo njagala abeera awulire nga ye musajja ewaka mbu kubanga bwe nnaagula nga teri mu mannya ge deni n'enzimba kijja kuwulika nga nze yamuwasa muwase. Agenda kusuulawo ennyumba eyagikugobemu agiwasizeemu omukazi omulala ng'amaanyi g'otandika okulekanira abantu awo kaakati otandika omumuswaza. Maanyi gange naye nga ne bw'obyogera bagamba oyo bbuba lyeri muluma. Wallahi nga bagamba bbuba lyeri muluma kuba baamuzizzaako maanyi ge gaawa. Ennyumba omusajja ye yagula era ye yazimba. Mbu wali oparedinga simanya musajja w'abantu balabe nti nno wabuvunaanyizibwa. Abasajja muli ku kyeyo n'okwata ssente na Uganda ekyeyo ngenze wala. Oli Uganda okola mwala n'omukwana mbunze okumpa somala kunzimbira nnyumba nga teri mu mannya gange. Awo musanyukirako ki? Akuzaalidde baana nti kale ne munaawukana n'abitwala ajja kuba bitute naye ng'omuyinamu abaana ogamba abaana bange bajja kiganyirwamu. Bw'omala ogizimba n'ogenda wabe n'omwanjula n'omuteekewo n'afumba emyaka 2 nga tazaala n'agaana okuzaala n'amala n'agikufulumyamu n'agitunda olusi n'obutagiyingira n'agitunda n'akukyawa.
n'otandika okukaaba bannaye life savings zange zonna omukyala anti nali mwagala anti kuba nali mwagala bw'oba wali omwagala then sirika tokaaba. Waliwo ebintu bye tutalina kukolera baagalwa baffe ng'omuntu ne bw'oba omwagala ogamba nedda this is not right. Omukazi oba omusajja n'akukyaya famire yo n'atuuka okuga nti ku bo nange londako omu n'ogamba nze famire tombuulira maama wo ne baganda baabakkuza abaakola n'obasuulawo. Sigambye nti bonna waliwo famire ezimu nga nzibu. Waliwo famire ezimu nga mu butuufu yo olina gyesonyiwa okutambula oba okugenda mu maaso. Kozi waliwo famire gy'osanga nga balina omwana oba wa bulenzi ng'omwana oyo gwe baafuula oba kiki. Balina omwana gwa buwala gwe baafuula buli kimu. They want that person to fed for all of them. Tebaagala akulaakulane. Kwegamba nga bamumazeeko emirembe abo batuufu badampinga. Oyo nkuwagira. Ate nga tebasiima ne bw'obawa tebakusiima. Balaba nti ky'obawadde kitini azifu bwe bazikola. Abo badampinge. Naye waliwo bw'olaba nti just muntu ye tayagala bantu, musajja ye tayagala bantu, takwagala kulaba n'abantu, n'akugamba nze hani abantu bwe sibaagala. Naawe n'obasuulawo. Never ever leave your family nga nnungi sigambe embi gireke. Kubanga ne bw'aba si mukazi nawe kennyini osobola okusalira n'ogamba nkuze eno family gye ndimu si be banzaala, they are my own blood, but siina kalungi kangenda tuukako okujjako nga mbeekutuddeko ne nvanishinga mu bulamu bwabwe. Naye baba nga bantu balungi, they love you, they care for you. Omuntu akujjako abantu abalungi ne webanga si famire yo nga just mikwano gyo naye ng'ogiraba nti nina kye nsobola ogijjamu n'akukeejinga mu kifo kimu ng'ayagala akwefuge, omwewalanga. Omwewalire ddala. Nja baleetera emboozi y'omukyala gwe baali ebisiyaga in that contest of okumuggyako abantu be. Omusajja asooka n'amuggyako abantu be bonna kati n'asigala nga ye ssenta y'obulamu bwe. N'amuli ebisiyaga nga tasobola na kugenda waabwe kugamba nti bannange omusajja ndi ebisiyaga. Kyokka ng'ate abamuggyeko ate nga ye bwe yerungi eri abantu bali. Kwegamba bw'alaga nti omukyala ye mubi. Kwegamba nga ne bw'ogenda n'omwogerako ekibi nti bannange ankuba balaba nti ggwe mubi. Kubanga amaze okuzimbako olukomera. Omana ne bwebanga ekuwomera nga mu butuufu n'abakyala we mana yooyo. Ng'ogamba nze senga ntabadde mu bakazi simanya lunaana naye ono omukazi simusinkana nga kalinga alimu omubisi wansi eyo. Ogwo omubisi gwerekereze. Kasita gutuuka ku nsonga nti olina okuzimba ennyumba. Bw'oba omukyala omuyinamu abaana muzimbire mu mannya ge. Bw'oba omukyala omuyinamu abaana muzimbire mu mannya ge oba mu mannya g'abaana be. Kubanga oyo omuyinamu abaana. Naye bano ba girlfriend abamu mudda ne kubawala tomulabangako muli ku internet kwe mwekwanidde n'otandika okuweereza sente. Which kind of trust is this? Bannange twesige mu mukwano. Let's trust each other. Kubanga kirungi. But waliwo trust etabeera trust. Because you see trust. You have never met this particular person. Naye gw'ofudde senta y'obulamu bwo, gw'oweereza sente agenda agula simenta ettaka be baakulabidde. Toyina kale amaze n'oddigwa naye toyina na kapasite emubuuza nti endagaano ezo zikuba ekifaananyi ozimpeereze. Kale azikuweereze ng'akuweereza feeke, otuuke Uganda nga zaali mu mannya go nga yakucupula, nga yazijja ku nnasa yawandiika bifu, ng'entuufu yateekako mannya ge, naye nga kale yeye. Naye mbw anti bwe naazimusaba, alinza kuwulira nti simwesiga. Bikwataganira wa. At least akome kuza poloti. N'otandika okuzimbako ennyumba y'ebirooto byammwe nga yalondawo kigendako ne kyatayagalako kyayagala. You get it? N'ogenda okutuuka e Uganda. Omukyala n'osanga ng'ennyumba yagitunda dda. Ebifaananyi bye yakuweereza. N'abantu abaliwo nga tebasobola kulwanira ne bagamba ffe tetumanyi mukyala. Omukyala n'agamba oyo gw'olaba neesibako. Era ne bamukkiriza kati bo bakola ekigwe bamanyi. Bannaye tulina ebintu bye tulina okwewala. Tulina ebintu kaakati mmwe abateekamu ssente mu baagalwa bammwe nga muzibateekamu mbufu gwe ne weefiiriza future yo mbu kaakati nze nga let's say obadde olina ka business ko kankatunde mbu agenda asome mbuno gy'omusindika waliyo abasajja. Ku bantu abakoze ebintu ebyo bantu nga kaŋŋambe oba banga bali 10.
bantu babiri be bafunye feelings zikyuka leero bwe mpulira enkya si bwe ngenda okuwulira bwe mpulira omwaka guno enkya si bwe ngenda omwaka ogujja si bwe ngenda okuwulira osobola okunnyiiza n'onkola ekintu n'enkwetamwa nga mpulira saagala nakuwulira linnya lyo naye ng'ate gwe muntu gwe mbadde nsinga okwagala nze nina eŋŋombo gye ngamba nti nze ndi muntu ayagala I have a lot of love to give naye ate bw'onjolo nga nkukyawa n'empita ne ku mukwano gwe mbadde nkuyinako si walana wabula nkukyawa ate nkukyawa nnyo so just imagine era kiteeke mu mutwe gwo okimanye nti omuntu akwagala leero ennyo agamba tasobola kubeerawo wootali akyasobolera ddala okuwangala wootali kubanga omulabye bukulu era abadde awangaala nga tali naawe paka ewamusanga n'omwegomba ng'anyirira ng'era ali bulungi nga musanyufu ng'awangaala nga tali naawe n'abeera ng'akola ki ng'omukwana so twegendereze era tukimanye nti omukwano gukyuka bw'oba otuuse okuzimba ng'omuwala tomuyinaamu mwana abasajja bo sigenda kugamba nti n'omuyinamu omwana tomuyinaamu kubanga abasajja bazibu akuleka n'abaana n'akuleka nabo n'awasiza mu maka ago gennyini ago ge wazimba n'abaana n'abakugobya genda n'ebyana byo so mwe abakazi muli mu ludda lwammwe tokwata ssente kugula poloti oba kuzimba ng'ozimba wansi wa musajja nga si yazimba mbunno omuweesa kitiibwa wammwe mb'omuweesa kitiibwa mu mikwano gyammwe mukwano weegendereze abasajja omukazi bw'oba omuyinamu omwana zimba muzimbire ennyumba mu mannya ge kubanga ozimbira abaana bo ku musaayi gwo nti abakazi banjawulo weewa waliwo abakazi nabo abawutuuka n'afuna omusajja n'amusiriwaza ne batunda ebintu by'abaana baabwe naye be batini abasinga atoba n'abaana be era obalaba neeno nga abasajja babafudde obanga waliwo ebigenda mu maaso awoza omutemwa gw'abaana bange baana be okitegeera naye gw'ofunye ng'akuwaaka kwakkulizo nti nze omala kunzimbira nnyumba ng'eri mu mannya gange ng'ogenda ogula ate nno ekinkwasa ennaku nga gwe tolina nayiyo oli mu muzigo omusajja wattu kubanga oli mu kaapatimenti osobola okusasula akakadde k'essente oyina eyiyo woba oyina eyiyo kale gimuzimbire okimanye nti ngimuwadde nga kirabo bw'akeera ku makya n'ankyawa oba n'agitunda sigenda kulumwa sigenda kwejjusa naye bw'oba omuwadde mbuno muwadde mbu tugenda kuwangala naye lubeerera mbu biki mukwano byo biveeko kimuwe ng'ekirabo nti nkimuwadde ne bw'atambula n'akeera ku makya n'ava mu bulamu bwange nja kusigala obulamu bwange butambula byebyo ebyange mbaagala nnyo abanjagala abatana subscribinga akantu akagambo kolabawo wansi subscribinga kaba kamyufu kakwatemu subscribinge then obeere ng'oteekako akade bw'oteekako akade buli bagamba turn on notification bell kitegeeza buli video oba audio ekintu kyonna kye tuba tu-uploadings oba tuli live obeera otufuna era oba ofuna notification ku ssimu yo byebyo ebyange omukama abankumire era abanjagalire mubeere bulungi temujja Yeah.